Kiryandongo yemu ku disitulikiti esinga okuwangaaliramu abanoonyiboobubudamu nga wetwogerera erimu ababundabunda abasukka mu mitwalo mulamba. Ekyennaku abantu abasinga obungi ku bano bavubuka. Ekintu ekyongedde ebbula ly'emirimu, abawala bafuna embuto nga tebanneetuuka ko n'obuzzi bw'emisango obulala okweyongera mu kitundu kino. Kati ab'ekibiina ky'obwannakyewa Touch Africa Now TAN bwe baalaba bwe batyo kwe kutandikawo ensoma y'ebyemikono abantu beno basobole okubaako nabo kye beekolera begobeko nawookera w'obwavu. Twayagala tukyuse abavubuka abali mu kitundu muno abataayaaya olw'okubulwako ebyokkola, abavubuka ba refugees n'abavubuka abasangibwa ku kyalo kino baali tebaagenda ku ssomero kugenda wala nga tebalina mirimu. Our donors and the executive director for Touch Africa for bringing in skilling, because now this is the only way we can get out of poverty, and this is the only way we can get our youth sitting redundant in town playing Ludo. They come and get skills so that they start earning. Mu nteekateeka eno bano babayigiriza emirimu egy'enjawulo. Tuyigiriza okutunga, tuyigiriza okusiba enviiri, tuyigiriza okufumba, tuyigiriza okutimba ku mikolo, okukanika n'ebirala bingi. They know how to do something practical so they'll feel better about themselves. They'll also be able to earn a living. Earning a living produces more in the economy here because then they spend the money that they earn and it makes the whole community better. Kaweefube ono ng'anywezeddwa bano bagamba nti wakukyusa ekitundu kino n'abantu baamu ng'akendeeza ku bumenyi bw'amateeka. Kigenda kyusa obulamu bwabwe bangi bave mu bumenyi bw'amateeka ku kyalo baleke okufumbirwa nga bakyali bato okuzaala ewaka olw'okubulwako ebyokukola. Kyokka enteekateeka eno teyawula mu kikula ky'abantu. All our youth, both ladies, young girls, single mothers and the boys in particular. Twogeddeko ne bamu ku bantu abenyigidde mu nteekateeka eno. Bangi ku bano batutegeezezza ng'ebyokusoma mu bitabo bwe byali byabalemedda. I tried studies, but I think the brain did not handle studies or books. Kati bagamba nti nga bayita mu nteekateeka eno gye balaga balabayo. I earn my own money. The reason being, when you get married, there are some other men, they cannot give everything. So at least if I have my own money, I can try to support myself or my children. Newankubadde enteekateeka eno ebadde etambudde bulungi, abakiddukanya bagamba nti baliko okusoomozebwa mwe bayita. Taxes are high in purchasing these products, these raw materials. N'ebbula ly'amasannyalaze nalyo libatuuza bufo. So far as of now, we don't have electricity at Nyakagando Technical Institute. Kati bano bakubiriza abantu b'eno okwettanira enteekateeka eno basobole okulinnya nawookera w'obwavu ku nfeete. We call upon youth to embrace this project. I would invite the people of this community to take advantage of the school that they have right here. There are good teachers who can teach you practical skills that you can use to make a living and to earn a living. Government ezekkaatiriza kaweefube w'okubangula bannayuganda naddala abavubuka okwettanira okuyiga emirimu gy'omu mutwe ng'emu ku ngeri y'okununula eggwanga mu nvuba y'obwavu.